nagenda nga mu byalo nga nkuba endonga abantu kaloli jjadde waffe nti nzija mu gw'omusanvu sikyaddamu kwekaniikirira mulungi nnyo endongo yammalira obudde bungi David Komoloso n'ombuuza ekibuuzo ekyo endongo eno yammalira obudde bungi nagingira nnyina emyaka 15 yo nkulamuza na gy'osinzira okubanga otulaba n'ata nakutwegattako tweyungeko tube nga tutambulira wamu nsonga ez'ebifa mu ggwanga tubeerayo nga tunyumya mpolampola nabalayi mu comment section ayo nga mugamba omusajja Kalole tuyayogera nsonga byayogera byonna talimba so ono yadde mu comment section ayo nga ayagala n'ennamba ye y'essimu naye ogamba omuntu oli mwavu omuntu agamba nti olimba kuba olabika bulungi naye njawo okutegeeza nti Anko Kachumbali yali ku kamera era mujagenda Kachumbali TV nijja kubeera David Komoloso bijja kubeera yonna woyagala ogenda kuba weeriisa nkuuli woyagala wodda fe tutambulira mu tetulina mutawaana wano tulinawo Nordica Paint anko obaye okikote bulungi ono y'omu ku basponsa baffe tugendanga kuba tutambula naye bwe tulaga bano basiiga langi balina ow'emmikebe balina ow'emidomola balina mu baketi zino entini ennene balina entini so ateekateeka okuzimba wenna oteekeddwa okuba nga obanoonyako enamba z'essimu baziyitawo wansi awo ojja kuba oziraba mpolampola babayita ba Nordica Paint gwagenda okwesimbawo muganda wange MP President Kansala simanyi chairman ogenda kubukirayo ku Kyebusaala IPEC studio kasita otuuka nga wakaisa ku Lwombo restaurant otambula katini nnyo genda kuba olaba n'awali church olaba amaka gali waggulu awo IPEC bakuba ekifaananyi onyira oba ofaanana nga nze gw'osalawo nti bakunyirizeemu oba bakuleke nga wooli omweru asigala mweru n'omuddugavu asigala muddugavu IPEC studio abakuba bifaananyi ku lwasula mu moto ng'oyagala kwevugavugamukko nga anko yajugula titwagivugamukko twakomaawo naye kale sente zaffe zagenderaawo so gwayagala emmotoka sula mu moto ogenda kuba omusanga wali eri wansi wa kalenda nga akulosa ku Kidde Salaama okkiira opposite amafuta agali awo oba osanga sula mu moto buli b'osangawo bonna bakola wasula mu moto twali ba buloka tuli okutuuka n'akusikasika onaakuzeeri kapala abeerawo awo boosi wange Kamoga babeera chairman waliwo chairman akuba ekikalu awo nga Kalu yakikubanga edda myaka gye chairman nkutumiddeko nnyo General Secretary nkutumiddeko wasula mu moto awo wabeerawo ne muganda wange Bukenya w'omutwe omunene olunaku olwali atuli Kalole taddeewo tumukomeza niyanyirira owaayi kweyanjule mbalamusizza bannaffe abawuliriza oba abalaba omukutu guno mwebale kutulaba n'okutuwa amatu n'okutuwa ebirowoozo n'okuwuliriza ebyafaayo ebituvaamu ate nga bye bituufu ddala mwebale nnyo mwebalire ddala amannya nze Kalole Taddeewo omusajja omuyimbi ate era nga ndi promota byonna ebintu ebyo mbirimu nzaalibwa Sama Kyamira Kammenga okulwe Masaka eyo gye nzaalibwa kyekyalo kyaffe bamuyita Rosemary Nakiyingi akyassa omuzeeyi taata ye yafa bamuyita Paulo Kakande Kalole yeddirange ye ndi musajja muganda tolaba n'ennyindo naawe ennyindo z'abalungi nnyindo z'abalungi ezo ewaffe nze nazaalibwa buwomu nazaalibwa omu mu nnyabo ne Tisebo teyaddamu kuzaala mwana mulala yenna naye teyazaala mulala yenna banzaala omwana omu kyova olaba nti bwe nafuna emitawaana gino emirimu gyange negigootaana nafuna nnyo ennyiike nga sina gwe nkaabira nina kwerandiza nzekka ate bano bennyini emirimu egyatufaako nabo bo tebakkiriza nti oli mu mbeera bweti bo banyigiriza bunyigiriza taata yafa naye n'emyaka 12 we yafiira yafa ayine maama bamuzikawo Sama batiyaddamu nagamba kamberi ne Kalule ono maama ali myaka kati nga 7 abaana mbazadde abaana 22
abaana 22 boyina bennina abazibuga maama yabafunye abayina 22 naye wano Mr. Lupia gwe siraba kati kuba Mr. Lupia simulabirako ddala kuba emirimu gyagootaana asembayo muto wa bbanga ki wa myaka 4 asembayo wa myaka 4 bonna mu Nalongo waffe Nalongo aba mukale Nalongo ye muyina mu nga 10 ebamu nagana maasa nga bwomanye amasapepe gaali ya naye bonna tebalisina mutawana nabo bantu bange 22 abawala bali mu 12 abalenzi 10 nyine abavubuka bamala okusoma bali abalala bali mirimu gyabwe gya bulijjo nga bwomanyi gyanga abantu alwanye bebeeramu sinabafuna ensimbi zaggwawo nemagamba mukomaawo buli omu akola ebyakola saasoma amagezi nayagala nnyo kuno endongo yammalira obudde bungi David Komoleso nombuuza ekibuuzo ekyo endongo eno yammalira obudde bungi najingira nyina emyaka 15 sinza na kujjukira bulungi nayingira nyina emyaka 15 nenyingira endongo eno ng'ekyali ndongo yennyini ng'ekyali endongo yennyini nenyingira endongo ennungi nenyingira mu kitiibwa nentandika okukuba endongo kumaze kati endongo eno na waliwo ekibiina bakiyitanga Nairo Sky ekyo nakyogerako ne ku luli bwe nakiwulira nga kiranga ku Radio Uganda nga neyasijja ndibalaba natambuza na bigere kyalimu Dr. Ramazani Sali ne Robina Nakisozi omulogoma Musa Sebandeke natambuza bigere okuva eka ewaffe Sama nengende eka Mengo awo nenimba limbo abatakisa abo nti bane mu nsulo ekibuye nga sinamu na siringi 2 nentuka bali na kulabye ku Suzana Night Club Suzana bana nomugezi awo nengendawo 15 nembaga bannange bambuuza kiki kyoyagala konze nze Kaluleta Deewo njagala kuyimba nambuuza olina nnyimba ki nga nenyimba zengina sintuufu nga omanyi omuntu nga kitone nkyagala ne bakwatibwa esa nanyonyola nnyo kuba natambuza na bigere awamu natambuzanga bigere okutuukawo ne bampa ekifo netandika okubeera mu kibiina kyabwe netandika okuba endongo eya beesi era kuba nali njagala ekintu ekyo nze nali omukubi w'endongo eyasooka okulangibwa ku Radio Uganda Kaluleta Deewo omugunzi wa beesi nze nasooka okulangibwa ng'okuba beesi radio ng'eriemu nga nze kafulu w'okuba beesi mu Uganda wano mwina radio ki olwo Uganda yali emu yokka bweti ng'olondoka okuyingira ya ssente mmeka twayingirira bayingirira siringi 15 yabanga ya 15 naye nga ndi muto naye nga njagala nnyo endongo endongo 15 nentandika mpola okugenda mu ndongo naye nkuba ebeesi eyo nenagenda okulanga n'okuyimba kuno nsobola okusobola nentandika okuyiya ennyimba zange bulungi ate nazo nenziyimba nendikodinga era nenfunamu kulinnya nengenda mu maaso nenfuna kulinnya ennyimba nenzikuba kati bakwataka ne Vincent Segawa wano owava obuzibu muve ku mulamwa gw'okuyimba aŋŋamba nti Kaluleta promoting nze nga bw'omanyi ebyokupromotinga abayimbi management yonna ogimanyi okuyimba sooka okuleke okolagane onyambe Segawa yantekamu amagezi nali netambulidde bulungi nanegayirira nga bwenyimba ye nga yali muyimbi nnyo nange neŋŋamba naye musajja bwe naba mu managing tuyinza okuba abagagga ennyo nenkwata management nenkuteeka wabbali kati bwetutuuka ate maaso nga omanyi ebintu by'abayimbi baffe ate nasamba akaddala naŋŋamba ate ndi mubi nnyo otegedde ate kati twafunanga abantu 25 kati ng'obba ki butamanya ki ekyo kyali butamanya nino nakyogera wabanga butamanya
13 17 tufanya 25 nga tulya nkoko tubanga bakoze Christmas tegedde twatambuliranga mu mbeera yaffe ya kwebeezaawo paka tulituuka kati abalungi bwe balabanga mulungi ensonga yatwawukanya ne Ssegawa abantu bane balabanga Ssegawa ono mulungi mu kuyimba ne bamupokera ebigambo ebifu sijja kuboogera nnyo olw'ensonga ebintu bino nabyesonyiwamukka ebimu ne bamupokera ebigambo nti Kalulu oyo gwolaba akoze bwati ne bwati kaye engeri memory card omanyi Katonda agaba memory card ziringa business eza bulijjo mulimu wano Gibbi kalinze yampa Gibbi neneko kati mulimbe yawe ntono bwe bamunnyonnyola ekigambo ekyo ye n'akikwata ndowooza bambi ne twawukana naye ne bamutwala otegedde niye tebaafunamu kibala kubona bana kwajja nakati ndowooza gyali mulabayo munnange olw'ensonga ya management nti oya akusigula mu bufumbo bwo nti ngenda kukuyamba ate n'akusuula awo emyaka 10 n'okusoba nga nina Ssegawa oyo emyaka 10 n'okusoba nga tuli ffenna otegedde nze manager wa Vincent Ssegawa twalimu babiri nze ne Ssegawa era twakitanga Friends Production twatambula nnyo eggwanga lino ab'emikwano nze neewuunya n'ennongo gye twakubanga mu Uganda muno twakuba endongo ekyalo ku kyalo nga kagamba nga industry yaffe eya music nali gikwatiriddeko ge mazima amalungi kuba nagamba nti mu nnaku 36 mu mwaka nakubangako ennaku 3 bano nakubangako ennaku 3 bano bagenda okujja bevula ebinene nga ffe tutambula ennaku 365 nakubangako 3 oba 310 nga zonna oli mu ndongo nga ndi mu ndongo olwo nga muli weeyo tutambula e Masaka ne tugenda abatuvudde e Masaka tugenze Singo tutambudde ebyalo byonna ebyawe eyo yonna kutwalayo endongo tezikyagendayo abampuliriza ndowooza sirimba abantu bandabanga mu byalo byabwe yes nagenda nga mu byalo nga nkuba endongo abantu Kalulu olijjadde waffe nti nzijja mu gw'omusanvu eyo nga malayo emyezi 4 kati nga mulina ebyuma oba mwatwalanga twatandika mimwa ku mimwa ne tugula obuma bwaffe ne Ssegawa mimwa ku mimwa otegeeza ki nga buli omu alina ssaati ye twapangisanga buuma bwettu tugenda nga tubugula bwe twabuweza Ssegawa yagenda nabo n'asuula ne bamutwala n'agenda nabo n'ebima yagenda nabyo byonna nesigalirawo nesaamufaako wadde kumuwondera Ssegawa yalina sisiri twakwatagana alina sisiri nga nze ngena olwakaseppiki ne tugamba tunakola akabiina akaffe kano kajja kuba katukolera twawangala nako ani aleeta erinnya Friends twagamba twali bamukwano nnyo nnyo ng'ayimba nga nawe oyimba kyovula Ssegawa yagenda kumawulire nayogera Kalulu yanziba Kalulu yakola bwali saamuddamu kigambo kyonna naye ekirungi yajja nanetondera twatula lunaku lulamba nanetondera nangamba Kalulu sitaani yankema tusonyiwagane nga tanakusiraamuka nemugamba Mukama mulungi oba otegedde nti yali ensobi nze nkusonyiye tewali mutawaana kati ani aleeta ekirowoozo okugamba nti omuntu mukwatagane bweoveeyo eri wali ovuddeyo mu gundi nali nvuddeyo eri gye nasookera muneyo Sky nabo batabuse bakama baffe buli omu ng'ali bibye nali ndi ne mwami Mamuli Katumba mu Jupiters Band neŋŋamba naye Ssegawa nongera nga alinamu ka future ate nga nange nkubireyo akantu kange bakiyitanga Jupiters Band oyo era naye yanyamba Mamuli Katumba oyo simwerabira yanyamba nnyo ku teepu zaffe mu kufulumya omanyi twafulumyanga teepu nalikodinga nakatankanya ennyimba naye nga tugatta ennyimba nakati tukyakolagana nakati talina mugonvugonvu naye ayimba mulungi nnyo yali mulungi yali mulungi Devicom yalina amaanyi katagambwako Devicom akunyonyodde industry eya music abantu basaana beetegereze nnyo babuuze Kalulu ono lwaki avuddeyo mu kamera zinayogere emyaka gyonna nze soogera mu kamera olw'ensonga byensirikidde bingi ku music yansuula saagwa nnyo nti ndi masiikini nti ndi bubi nnyo naye yansuula mu byenfuna
kuba gwe mulimu gwe nenzikirira kuba gwe mulimu gwe nali mmanye nnyo juka nakutandika ngene emyaka 15 mbadde sigukolanga okisegedde kakati mmanya ti nasanga obuzibu butono nasanga obuzibu bungi nnyo mu kintu kino emyaka 15 music okubanga yakyankalana nasanga obuzibu bunene nnyo obutabangawo kyekyakyakanya music awo watuufu kati music nsooka kunenya bayimbi naffe benyini bapromota twalemu okumanya nti ani mukama wa munne ku promota n'omuyimbi ekintu ekyo bwe nakyogera bamu bajja kunyiigira kaakati nze ndowooza yange nze mbadde ndowooza nti promota ono yandibadde mulungi nnyo olw'ensonga promota yanoonya omuyimbi gy'agenda okumutwala promota yateekamu ssente n'alanga nti omuyimbi ono muleeta wano ABCD omuyimbi nga tannaba kufuna ssente yali mazze kulowooza nti promota ono afunye ssente ze yateekayo okunnanga otegedde naye bwe kyavaawo nti omuyimbi n'agamba nti nze kasanfuna ezange ekisawe ku ttaka kati buli promota yeekaniikira bwekaniikirizi atya akola ebisoboka byonna alabe nga gyeyo kasente ke ne katavaayo promota n'ogwa neweewala zino olw'okuba nti omuyimbi tajja kukusaasira bwe binaakusaasira tajja kukusaasira byemu ebyatusuula naffe twawaliriza kubanza nimanye endongo ya kijento otegedde endongo tugikubye nti tufunye miliyoni emu nti tusasudde ebyuma tusasudde abayimbi batutteko tusigaze emitwalo 2 nti segawa tukoze tuti nti twale 10 nange ntwale 7 negwenda twaleko 3 ffe bwe twakolanga emirimu gyaffe ng'omuyimbi amala kumanya ne munnaffe afunyeeko tekikyaliwo twagwa ensimbi yonna baagi tusombako abayimbi bazitwala batya bo tebamanyi bizibu bibaawo omuyimbi bw'ajja ng'agamba nti mwami Kalule wannanze wano nti ng'atula mu mmotoka ye wali emmanjo wapangisiza emmere abandi mu kisaawe bitadde wali nkuwulya ebyatusuula omuyimbi wa miliyoni 3 wa mwaka emu mundu olinamu abantu bisatu abanja miliyoni 2 wa mwaka emu ng'agamba mwami Kalule ka balance kampe natera okuyimba nyina wendaga awalala ng'omugamba munnaye kankuweeyemu nti oba si kyekiko ŋŋenda kati nga bw'agenda bajja kukuba ebyuma by'abandi 2 olina kukwata miliyoni 2 ziri ozimuwa afune miliyoni 3 osigaza akadde kamu okuli banna abalala bonna n'amabanja ge weewole okuteekateeka takubaliridde tekyatusuula ku makyanga gwosigala oli bwerere nga bwe wazaalibwa ensembe zange toziwaddeyo ye nga tute miliyoni 3 naye ng'abantu alese 2 mu ameka wabawa omulimu ebyatusuula ebyo naye tebyatusuula ffenna n'abanaddako endongo ya muji mwakubanga yabanga etya endongo yabanga nnungi yaliranga percentage yes nga mugamba nti oba 10% nga ensimbi egenda okuva ku mulyango bweti nga buli omu amanyi kyagenda okufuna ekipande kyemukyabanga kabadwa olusosaako 2 oba omu osako omuyimbi omu omunene bonna batono nga bajjirako era abantu ng'ofuna bulungi kati musaako 20 ebyo byafa bo balabanga bagenda ofune omanyi bw'ovuba ebifi by'ennyama ebingi mu kamwa olabanga alidde nnyo naye ogenda ofuluma eddakiika 2 era njayiramu neekuluma soba oli ekimu n'olya enkya naluli osigala olya bulungi kati omululu gwasudde industry eno nga bamaze kutwebuuzaako bwe banaddira omanyi abantu abasinga kamera eno bamanyi nti yeekola ssente nedda kamera eno abantu abajogerako ennyo si be baba abagezi mulimu ababa abasirisa naye nga abagezi gye bali nga bamanyi ekyo nga batubuusa amaaso industry tulina kuddamu gituulira be bayita ffe abaagwa ffe tulina amagezi gw'ekisaawe kino okuddamu okuba ekirungi kubanga essawa yawe olaba abayimbi kati abayimbi nga balwedi bantu ni bamaster parody bayimbirawo ekyo kyokalivuka mwalinja abo twabatimbanga bulungi nnyo senga ekisaawe kiddemanga nga gye kyali abo bonna bajja kudde mbafune ssente noti Melody Banton bamumanyi ennyimba ze bazimanye naye kati embeera eriwo
eraga nti bali bafa ddaba tebali mu kantu ontegedde David emyezi 3 naye ng'avaawo ye ng'avaawo mbu otegedde milioni 3 e Kampala milioni 4 emwanyi sijja gejinga nnyo bantu abo ontegedde aleete oba taleese nenze kyeŋŋamba nti music ayina kuddayo nga bwe yali lwaki abazungu emipiira nga abazungu basawo goolo abaleeta omupiira basawo goolo nti goolo eba bweti era eteebwamu omupiira guki lwaki tebasa mu mipiira ebiri ntibangwirize bati emipiira tuba ebiri goolo zinyo mangu lwaki bagamba nti ekipande ekibaako abayimbi abangi ye music ogenda waggulu abazungu kati ffe tulina ekitutamanyi balina kukakkana badde babuuze ffe abaatandika ekintu kino golowooza lwaki ku kyalo kuliko oba ekizibu ekiguddeko bagamba muyite abataka otegedde bayite abataka ba music tutereze ekintu kino mujja kulanga buli omu azzeemu okufuna abayimbi abayimba ennyimba edda sebo abayimbi abayimba ennyimba edda omuyimbi takaddiwa omuyimbi akaddiwa afudde omuyimbi asigala muyimbi naye kati wane waffe nti oyo gundi yaggwako kutya bwaggwako asigale ng'atimbwa mu guleedi ye olw'ensonga nti bwona omutima gye bamwagala era wali batamulabangako 1,500 mitwalo ebiri kati ebyo mu biki byetukola tesikulakulana okwo sikulakulana era nkuwa Davika mu myaka 2 mu maaso tojja kukimanga muyimbi omu ne wanaba ayimbanga ennyonza omusolooze bwe mutadde kugulawo ndi kutwebuuzaako abaali abagezi bwe batwatwebuuzeeko mu myaka 2 oba 3 omuyimbi tajja kuyimbanga bamusolooze omu Jenga sola kwata muyimbi wanga wenyinaje tisofi nantongo ne musa kutwende kama kufuna sele leo ze mwako tojja kuzifuna wa gezaako olabe ate nga mulungi ontegedde mulungi naye gezaako olabe bajja gamba sia kati wali bakajaba gundi yali wali Kenzo yali wali bamutaddeko Palaso ne butalo bali basatu n'ensasola mutwalo kati gwe ne bono otwalo omulala n'otwala kamilioni ku mutwalo bajja mmojerego olw'ensonga mwabamanyiza kiri ekyogatta emirengo abayimbi bewe ku kitiibwa batandika okugamba gundi tetujagenda mirenge egyo ontimba nani nti manze kati mbako nange nzekka ojja kola buli muyimbi nga bagaggawadde nnyo kaziwe kapa yanga yimba mbaga ne mbuza kirangamba we mbaga jina kubukinga nakuwa milioni 7 gakufa kuba kuli kama emitwalo eji bona bakulabira bwere ye mbaga yaziga ataziyimba okisagedde era kasomo ko yati mbaga nti siriwo kati oyo kapa omulaba alina entegeere ni eyaffe eri ennono ontegedde kati nze kyokuba omulanga nti music titwagala ave mu Uganda gwewo titwagala tumufule kyenyinyalwa batwebuuzeeko bannaffe baali bumwagala babeebuuze abamutaaludde batyo music batankudde mutankuule okumunaanuula batyo era ndowooza nti mwe bapromota ateera nze sikyasobola nze sikyalina singi 2 nze nagwa flat n'amagezi banagempakano ogalaba sikyalina byenjogera n'omukansi kamusike amazima ga Katonda mukulu nali musajja nnyo abantu bakubira amasimu kalule munnange oleeta ddi ennonge ne waffe ne mbagamba ndeeta ngamba limba sikyasobola kuteekayo wadde olunaku lumu ensimbi zanzigwa byalo ki ebyoyinza okulaba nti byo bikyalimuko ku kasendu abakoze endongo pande abayimbi nga 3 Masaka bw'oba otuteye mu sizoni yaayo era ng'okoze ebirungi bya bukadde na bukadde osobola bafuna bayamugwa 6 omwanyawo mu mwanya gw'okutaano nga gw'okutaano wakati awo bwe gutyo ennongo naye ndi mutwe wano ngiina mutwe banneebuuza abajja sinenya abategera banneebuuzaako kalule tukoze tutya koze mukalabe newe muti oyo nampaayo 2 nangamba kalule mpa ku program bweti nenda mu abayimba gamba ati abatimbanga timbasasula abayimbi bafunanga sente era omuyimbi agamba ku mirembe gyaffe nga tiyafuna nze njagala omuyimbi aveeyo mu kamera agambe nti kalule wantimba egindi notampa sente zange twalagaana Ulafa nemukubira ku simu talina mutawaana gonna yakkiriza bulungi yakkiriza akunkolerako abayimbi baali bakkiriza okunkolera kali zakataka nezimbula bonna bakkiriza bankolereko bonna bampa
Walukaga yagamba okunkolirako banabbosa abakkiriza okunkolirako Kazibe Kapo yakkiriza okunkolirako kuli Sevens yakkiriza okunkolirako Ladi Mayinja yakkiriza okunkolirako bonna ne besimenye bonna bayitirivu bakkiriza okunkolirako abagundi bano abaana babitusi nabo wagamba ogenda kubapa bankolireko kakati nno okumanya kyebayita obwavu kiveeko nga n'ennaku z'omwezi nziteekateeka mbadde wakukola nga ennaku z'omwezi 23 sina de singi 2 biteekateeka nekyembagamba sikirina naye simanyi era nsaba buyambi bonna Devicom olina okubasala amagezi nteketeke esseeyo nzire engulu nez'epandesi zirina byannema eso baagimpa okunkolerako emiliyoni nga 4 ba 5 okuba ebipande 15,000 ebipande 15,000 bimala akamu kitundu no saka abatimbi ba mitwalo 5 ezo si miliyoni 2 nopangisako ebyuma byakamu kitundu ezo si 3 kitundu nokubako bana za mitwalo nga 3 ne drive ezigenda okuba osoko ne clearance nga omanye balwa z'ennagulu oboje mazi tezali wo wala wagendanga ku kyalo nosanga police nomuga sebo je bale konti bampita kaluleta de onti tugenda kubera ali waggulu kuna bisere hall wali ekinoni ti kalulete mukazi wange naye nomuyingiza tinyamuyingiza ate omwana tinedda weza mukazi wompoze nakana akatobe kati kale kalula ajja kujja genda mutandike emikolo jamu naye kati agamba nti emitwalo 5 nagulu nojja ekibuye nogenda Tete kati abana yatuuka kati show yange gye ngenda okukola Devicom omulanga guno njagala oguwulirize tutambuze ebintu bino so yannemye okuteekateeka olw'ensonga siina zigenda kuziteekateeka nyambiddwa ntyanga bw'omanyi abazira kisa talina mutawaana bonna nabateekateeka gambye abayimbi mu Uganda besaateekateeka oba tebagwera ku ngalo zino besiteekateeka tebagwerako kuzina engalo kazibe zino naye ziteekateeka zimbuze bonna baŋŋamba kalule timbe ipale tujye tukolere naye nagenda okutunula mu mpale nga temuliwe wadde ennusu 2 era nsirise nkotese mu 20 siina ate ebivulu byagitwala emmotoka bagitwala eri Wakiso miliyoni 2 n'ekitundu eri sisaa gijjayo otegedde jjukira olina abaana oluseregendera abaana oluli lwegambye olw'abaana kakati guno omulanga gwendi mukubira abantu banyambe oba tukoze tuta Devicom si kunyama nti ndi mulwadde ndi mulamu tteke naye banyambe so yange ebeerewo omuzirasa yenna mu kamera wano asobola okukwasizaako so yange ebeereyo ampaddeyo kyampadde bampe munyambe muziriukirire nkole so yange eyo nzireko engulu ngenda koze omwezi 23 guno gwenyini ogwokubiri nakifuma wano nge Kayunga wano yes naye sente zitekatika zimbuze wenjagala okukola abayimbi bampadde buli kimu bakimpadde naye siina ziteekateeka kivulu ekyo ekyatwewozaawozanga ssente bye biri byegambye twewaniikiriza nga munonga nga bagipaaludde naffe takatutuukagane n'omutindo luzira gye twasibira era sinza kuddamu kwewola sente n'emu okujjako okukuba omulanga guno bwe mba sifunye nkola eki ndekeyo ngenda kukivaako nsigale ku nteekateeka za Mungu sina kyabakolera ne nja kubatunuulira nja kusala magezi bwentyo nga negayirirayo bane mbanyambire kungabe mbadde nkola abambaga kalule leetayo muzeyi leetayo zooleese basome ndimaya yantwala abamu yabankwatirako yankwasizako abamu mba sikyagikoze sikyaddamu kwekaniikirira mulungi nnyo balina ekibiina ekibagatta Abetex kyakulimbya olwa Abetex oba olwa bbala kakati ebintu ebyo byansobera okumanya ebintu bino byantabula omutwe guno gwonna gambye mu nnaku 3 ez'omwaka nakolako ennaku waakye 10 naye ku nsimbi z'abapromota ezajja
saafunako siringi 2. bwekyembuuza gwe ogwa wa Abetex ogwa Balamu ebibiina nali mu kino ekyali wano ekya Apnet nakirimuko saafuna ssente waloseza promote ezajja saafuna ssente fayiro nagiteekayo netuuka n'okubabuuza mutegeera mutya ensimbi mugabaza abapromota mugabaza abatategeera mulungi amanyi bulungi nnyo era amanyi yes egyo emisango gye bazingiramu bonna njagala okubuuza Abetex mbuuze Balamu mbuuze Keti ku bonna bonna balunywa atamanyi nti nze nasinga okuteekateeka endongo wano mu Uganda eyaddo tuddo aveeyo aŋŋambe ti Kalulu oli mulimba ku TV aya Mukama Katonda natuuka nenjogera awo ne mbaga bannaye ti Kalulu ate kakati buli omu bapaala nga nseenene ne ŋŋamba nno kambeesonyiwe sijja basobola obukadde simanyi omulala afuna obukadde 5 abalala afunye obukadde 23 obulala obukadde 10 mukwano gwange nnyo baafuna ensimbi nga ne bw'omukubira tasobola kukwata otegedde naye nga mmanyi bulungi nnyo tutunse naye simu ebigambo byenjogera bino sirina gwenvuma era sirina gwenkolokota neze ndaga bwerufu bwe ndaga byange neyogerako nganze ki omuntu singa ndafuna saiza promota baga Kalulu bannaye batudda mu mazima amatuufu nti mu Uganda muno nti Kalulu akwata kyakumeka mu bapromota ababezezaawo industry ddala mutuufu mu kuteekateeka nyinza okuba nkwata kisooka amazima ga Katonda mu ggulu fayiro najja tengiteekaawo awo kalenda ne baŋŋamba genda oyeeta eyokubiri neyokubiri negiteekawo neneetuulira ŋŋenda okuwulira nti fayiro ate kati bafuna ssente neŋŋamba etwali nayo oyo tona bonna bammanyize yatamanyi bulungi n'olwokuba nti sigenda mu kamera kweyogerako nnyo okulala nze siryebuka n'abantu mu byenfuna manyi okukola otegedde saafuna ssente zaabwe sanafuna ez'abapromota ze baafunako n'ezokubiri saafuna yes tebajja kumpa sijja kubagamba kanfune zineze kanyetekere ekivulu kyange kino abayimbi kye bampadde nefunira ezange ezo tebampa balekeyo nazo tebajja kumpa ate tebampa kuziri empitirivu tebazimpa singa nafuna kuziri singa ndi bulungi otegedde kuba abantu bafunanga obukadde 5 obukadde 4 obukadde 7 singa nafuna singa kya saafuna kyokka ate mu kuteekateeka nensigala nga nange nekanike kati bo baafuna amaanyi olwokuba bafuna ezo ne bateekateekanga n'ezo kati ate nga nze neewola buki nze alina omulimu gw'omumusaayi guli gwe kuba gwali gwange kati nga binsala busazi Abetex endongo yagikuba Abetex w'amaanyi Abetex musajja w'amaanyi nnyo era simina kye mwogerako w'amaanyi kuba bonna sakembo tali mu biseri gwenjogerako kibi kyonna bano bagikuye bagimanyi bulungi akati era kyengenda okukola kanga b'ennamba yange ya WhatsApp abanyambye ndi ku WhatsApp iyo weeri naye maama era nayo si yentuufu eri awo etambula mpolampola etambulira ssaawa naye kanjigabe abanyambye tewali mutawaana ennamba yange ya WhatsApp ennamba yange ya WhatsApp eri 0757 977 344 kanjiddemu njikatirize kuba njagala kuteekateeka kivulu kino bannange weebale nnyo weebale nnyo weebale nnyo weebale nnyo ne batampadde ssente enkalu eri 0757 977 344 ye WhatsApp namba yange nakati kweri munyambeko mu kivulu kino kiteeketeeke nemekutuuka n'abasajja bano abandyako ssente z'abapolomo kweri n'okubako okuba bukubi bweyagadde kweri okuba bukubi era data nteekako mpolampola tajja kubulako kakati byebyo banyambe ku nnamba eyo abasobodde ankubire ku bipande ampaddeyo ku za drive nzire mu mpiiki nga ekivulu kimu kijja kunziza engulussebo mme nga sikyalinnyikako amabanja bansiba ngenze nkasasula nze gakendera nga maliddeyo ddala kati njaga kudda ngulu ŋŋanze muntu nsula maya
yewali amaka gange emaya amaka gonna gazimba amaka nagazimba amaka nagazimba naye sirina siringi 2 ekivulu kino kyengenda okuteekateeka kyenjagala kinziza engulu mu bayimbi abali mu Uganda okuyimba okyakwagala okuvaako okuyimba nsobola okuyimba ennyimba empya zirina mpitirivu nnyo nesirina zirikodinga ziri mu mutwe zirina zijjudde ennungi enzibu era n'abantu bonna ennyimba zange zino abantu basobola okuddamu ne baziyimbayimbamu ababa bagadde basobola mu challenge ku TikTok ng'olwa kasepiki wanimpadde ku ntamu nennemera ddala okufa oluyalo olunsakata okunzita kuba mbu kyanjikabira emyaka giri 2 entamu njiraba ekaddiwa katuliyimba olwo oli asobola oddujjamu wanimpadde ku ntamu nennemera ddala okufa oluyalo olunsakata okunzita kuba mbu kyanjikabira emyaka giri 2 entamu njiraba ekaddiwa ye kolansi ya luyimba olw'amaanyi luyimba olwo bantu balutegeera nnyo abantu bazikolemu challenges enyimba bagende ku YouTube enyimba gyeziri ku YouTube kweziri kalwetaddeewo gokka zijja kujja ate ku TikTok siziriyo ku TikTok siziriyo era naye nga nazisaayo kwendi naye akawunti yayo ekyali nzibu sibimanyi kababitereza abavubuka naye babenga biri bulungi ngenda bitereza enyimba ziringa enyimba 4 olansazewo bandaawe omukazi w'ekisiraani kalula nsazewo bandaawo okumpita omulaawo nzikiriza kankuba olwali mugenda kunyimbirira nnyo mu sekenti esajja eddaawo muli envume ndabo banfa nze nkooye eddimu yitaza ne Simoni okuva lwozaalwa n'ejjajja yagenda akaaba ye kingeza bannagundi entumbwe nganza zikola ndi wali bodeeko ozimba nali kukulumira wano bakazi abaali batukuulako ssente nga omanye embeera bwebeera nenjagala bandaawe evidiyo nakikola disala kayimba solo yagikola omulimu nali sikola ebintu byakwejjako nakolanga ebintu nga nkola byakubeererawo ddala industry agiruddemu disala yali gundi ekola vidiyo entuufu yakolanga vidiyo ennungi era nawayo sente zange emitwalo gyalinga oba 2 eba emitwalo 3 awo bwekyo nga bakolera vidiyo ate nga yesinga amaanyi ezo disala yesinga amaanyi mu Uganda naye Kayemba yanyamba kuba namugamba manyine edda okuva edda nga njogera amazima nze tegankayira gano okwogera nti sirina sente era Kayemba namuwakoze muwadde nangamba kalule kola vidiyo etambulire nenkola vidiyo nembagamba ndasizirina nebagamba kwata vidiyo yo eyakasepiki omusajja yinkolera bamuyitanga Abaasa ali South Africa eyo era naye yaŋŋamba nti kalule sente nga zikubuze nimugasizirina oba ogimpa gimpe naŋŋamba kwata vidiyo ogende nakola vidiyo 5 disala nakolerayo emu endala Baasi n'agikola endala sijjukira avuka baagikola endala eriko omwoyo n'atwalako ne bankolerayo endala 2 ewa YouTube eriko omu oyo njamuseka n'amaaso ku maaso ndudde omufuna sigiina ojja kumpa eriko omwoyo tusenkanemu eriko omu talina mutawaana naye teyeeyisa bubi abantu bonna bangamba ku lw'Emityana eriko omutalina mutawaana nze siina mutawaana muntu yenna Devicom naye kyensinga okwagala kati Devicom abantu banyambe nkole ekivulu kino addemu
aina akasepiki aina ne bandaawe basaka bajjemu ezo kasaka mbawekezo bwe kituufu ate ngenda kusayo n'empya kasakola ekivulu kyonna efuna ku ssente ngenda kusumula ennyimba empya ngiteekeyo asembayo ey'essente ennyingi yali ya $1.5 million. Nagikwata muvubuka yali wano wa ku Ntebe Road yali ani wano ku Nyondo muvubuka oyo bamuyitanga Mukasa yaginkolera ali nnungi nayo kutegedde takyali bagenda bweru yali $2.5 awo namuwaako $1,000 yansonyiwa yanga mzee Kalula gendo yali muvubuka muto nanga gendo mwaka mingi Devikomu emyaka giseewo muyitirivu nnyo nze ngine emyaka 49 nayingira muto nali muto nnyo ekisawe nga kirimu sifunyemu birembe ekitegeeza walaba kubasudde ng'ayimba bulungi nnyo kasozi bonna naye nga ndi muto naye nga abantu abo mba nabo naye nga bagamba nti omuvubuka najja kuba kafere olimba olwa kasepiki era nakolera mu studio yawo ku Busabala Road kafere yali mu studio ne besi yayo yaginkubira kafere yagiwaayo kafere yali abukinze bw'onoogenda mu kati kafere agenda okujja asanga producer kafuma kafere nangamba anagambuliko omwana nangamba muvubuka gwe ojja kuyimba olwa kasepiki olwo nangamba akati studio simanyi linnya lyayo sikyagijjukira producer bamuyitanga Alex awo yagenda bweru naye alikodinga kafera angamba vayo kafera agamba kampulize ebintu by'omuvubuka ono byayimbye nikodinga kati namugamba besi eyo gijjeemu mukubire mu besi bweti era gye bankubiramu olimba otambula bulungi olwakasepiki era ngambye ti kafera vayo kaferaze nze nga buli omu ne wakasebuka negendayo mbagagga buli studio ngigendangamu sijjukira oba yali kisi kyayinza kujjukira onjogera amazima malungi yalinga $3 oba 3 bwekyo oba 4 recording ino olimba bino byakakyuka kati ate studio zaali zirabikako studio waliwo eyakasiiwuukira akasiiwuukira yadda waliwo eyakase music recorders waliwo newa dipe bayitangayo wa dipe otegedde zaali ntono nnyo studio nga era tewagende kwasanga bagamba weeks beat wali kifo kivamu bagendanga Kenya chobola walu era chobola ati mukama kanasana nsana akole n'ekivulu kino Devicom wasanga nga abantu wonna wajjudde line studio bagamba omwezi mulamba tewali kifo wena ga mpozi mwami Kalule muvubuka Kalule nti mpozi ekiro saawezi ojja kujja guninga amaliza bwati nkuteeka wawe dakika mmeka 3 gukoyimba olimba lwogende watu inawo kifo n'ensimbi z'abasula mu studio nga tozirina ng'olina kulinnya Kameme oyina kwa producer bujuka kibisere abali abamanyizo gakati aba producer abedda wali omwami gwe bayitanga Kenny oyo Kenny yali mulungi nnyo mu kwata ennyimba n'omwami bamitanga dipe Kosegawa oyo naye yali mulungi nnyo mu kulikodinga ennyimba banji abakolanga ennyimba ezo otegedde n'eki ne musati ate audio yalinga wa bay nyingi okusinga video yes kaganga omuntu okola audio okumusanga alina album ya audio era kivola bankulu kutamaziga mbasajja bano mu music wabo wano bannange twabona ne music amazima ga Katonda mugulu ng'osobola okula ku studio kuva ku ssaawa 12 ez'okumakya paka ssaawa zino yakulikodinga luyimba oli ku lubalaza gundi abalala bafuluma abalala bayingira Kalule jangu olikodinga oluyimba lwo otegedde dakika ng'olimba mangu engoma zigenda kujja ne mabega abalala bajja otegedde kati bwebanga ekisaawe kitwakuliramu kiri bwe kityo olina okwennyamira mu mutima gwo
Tegedde. Ana muganya okutambula n'embeera kaalo kubanga oluka gwoyo mula yatambula mu mwire ndowooza eri. Nchaga kuli bada chika 15 ebyaggwawo ddumala sike. Ennyimba kati zenyina nno kati nzungu. Era kamala okukola show yange eno. Ngenda kuta ennyimba David Komba nona atogera bo ennyimba bagambe gati kallo wali wasirika lwaki. Mubanda kati abayimba generation eriwo. Oloko izo gando koloko naye kolabo. Abaana abakadongo kamu. Sobolera ddala era bangi baŋŋamba no tukole omwani nange ngina entondo enensoka ŋŋaana olisiga muddemu oluyimba lwamu ndensoka ŋŋaana mulimu lweŋŋaana obuganya nga ŋŋaanye atwale waba ayagala tujja kutuula lutwale ate gino obuzibu siina mutawaanaze siina mpisa mbi abantu bebatusiige bebatwogerako ebigambo ebikyamu naye bw'oyogera ebigambo byonna nga bituufu nze gambe njagala omuyimbi omwaveeyo agambe nti kalule wateekateeka ekivulu n'onzirukako n'ondeka mu kisaawe egindi nga tompadde sente zange generation yo yabeera nga muteeka ebivu bapromota kiba omanyi abaalingawo bwemwabiisananga mu biseera byaffe ebyedda abapromota twakolagananga nabo bagundi mwalimu balubwama kibayoyo amaza lwama naye yakola sekyoya bakola amanyinza esaa nnyo okulimba abantu ababadde mu industry eno bamutegerera yali muyimbi nolwama yali muyimbi si kamanyi bakayimba kuba teyafuna linnya awe mwalamwalanga bwemozi bayimanga mu buyimbi naye kati fe tebafuna kumanya netamuna nemuzeyi tamuna omumanya bapromota naye yali mutegesi bakatongola manager abo teyayimbako abatesitesi b'origino obamenyera ku ngalo abaali ab'amaanyi obamenya ku ngalo bakyaliwo naye bayavuwala kati mubayimbi ngetugati sawa ya leero tulina gravity tulina nandolavu tulina babitusi muli jimu yammwe bayimbi kiboga nti abo ze zalinga emunyenye mu biseera byaffe nga bakyaliwo bozono bamuzeeyi matu yaliima kuba twafuna amanya nga tuli baana bato kati bamati yaliima bebaliwo bamuzeeyi Dani Mugula bebaliwo bamuzeeyi Sebattaabo UPRS yali yakwade kusereza ennyimba zo sibigendanga namu kale ennyimba zo ziririddawo simanyi gye ziri tolina website yonna kuli ennyimba zo tolina website yonna kuli ennyimba zo kwesangibwa kugambye sirina YouTube koziyani ezikuteerayo eriko omwoyo eriko omukwatagana muti eriko twakwatagana kaawo bwe yagenda ebweru abo nembivaako ebibye nakamuna bakati nga yakomyewo utegedde kachupalo genda kila ku YouTube ya Kalule tadde otulabe nyimba ze ngezimiro otakote wali abantu YouTube channel yibagirabe ogenda kumuyamba actually focus agera kumugole ku wansawa mukole TikTok bagimugulirewo kitufu UPRS togenda ngayo sigenda ngayo wafumye nyimba ngabi nyimba ziri 5 era tujafuna obudde zonna zitaganjula kubanga nali wayimbi awefumye nyimba 5 zokka toyina nadda mbwa manager awonezera mbwa manager ngafumize nyimba 5 ne kati nyine nyimba esukwa 10 zengenda okulikodinga ate nga bwe mmanyi nti zigenda kuba nnungi nnyo nziwulira kati wuliriza nze njawula nti ono amenyeka naye amenyekera bwereere era mmanyi nti olimba lutunze ne lutunze bya kisiru nemanya nti oyayi kati nkuweyo ekizampo omuvuka Seremba Fred omulaba ayina oluyimba lwe yayimbye Wasabadduka ayina oluyimba lwe yayimbye olupya baluyita mukama ayina oluyimba lwe yayimbye simanyi baluyita toyitayo silumanyi naye oluyimba lulungi teri muyimba yogera ku kyamunne nganze ngali mu kamera otegedde oluyimba lwa Seremba lulungi nnyo era namugamba nti Seremba weebale nnyo kuyimba luyimba luno oluyimba lulungi nnyo luliwa ne video yagikoze eri awo ne teruli nnyo mu matu g'abantu nnyo kiri awo naye nga lulungi bisoko
kati sijja kuŋŋaŋa gamba nti olimba kuba olulungi ndumanyi otegedde ennyimba ennungi nzimanya n'abantu abayimba ennyimba ennungi be bali mbamanyi otegedde si buli luyimba lutuuze tuba lulungi tekisoboka mulimu ennyimba zesuuliriza nsi naye ng'abantu bayayana kuyingira nga sinza nabiwuliriza abantu bayimba ennyimba zaabwe bayimba ennyimba zaabwe otegedde abantu bayimba ennyimba zaabwe bannange abandaba nziramu okubategeeza n'okubasaba n'obuwombeefu ngenda kukola nga 23 nakifuma naye mbadde nsaba mbawo ennamba ya simu yange eno eri ku WhatsApp munyambe ebintu binemeredde kweri ku mobile money era kweri 0757 977 344 nkole ekivulu kino nfune ku nsimbi nange neyagaleku nga bwe nali kunkubira bipande kumpa drive webale nnyo kuba ekivulu kigenda kunnema olwokuba nti sente sizirina ate saagala kwewola njagala nyambibweko buyambibwa nkooyo okwewola kuba byandeetera ebizibu mukama katonda bannange abankuumire